Esinyeyo abatukuvu abagoberera amateeka g'Omukama. Esinyeyo abamwagala abagoberera amakubo ge. Esinye bannannyini kkubo omutali bbala, abatambulira mu tteeka ly'Omukama. Muzannyo ku Sande eno eya-21 mu budde obw'omwaka. Obudde buno bwe tulimu obudde obw'omwaka bba, evanjiri ku Sande eva nnyo mu kitabo kya Matayo, naye evanjiri ya Yowaana tujja tugisoma ku Sande ezimu. Sande ze tufundikira olwaleero 5 nga tudde emabega okuva ku 17 tubadde mu vanjiri ya Yowaana. Twatandika ne Yezu ng'aliisa abasajja 50,000. Sande yaddako ne baddamu ne bamubuuza, ssebo tuwa akabonero bwe yamala okuliisa nga bamunoonya, ssebo bwedda tukunoonya obaddewa? Yowaana n'ajja ng'atuzimbira okwongera okutegeera Kristo. Kristo eyatandika n'akabonero ak'okuliisa abasajja abangi. N'addamu n'atulaga nti ate ye emmere gy'awa esinga ne manu bali gye baalya mu ddungu bonna ne bafa. Ate si kyokka, ewa n'obulamu obutaggwaawo. Sande ewedde eya 20 mu budde obw'omwaka. Kyali kya mukisa, twakulizaako Assumption oba amalinnya ga nnyaffe Bikira Maria mu ggulu. Naye evanjiri ku Sande eyo yali mu ngeri ey'enjawulo, eraga Kristo nga akkaatiriza, alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange aba n'obulamu obutaggwaawo. Era ng'addamu okukkaatiriza, omubiri gwange mmere ddala n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Nga twebuulirira era tujja tukula ku Kristo ne Kristo ky'atusaba okukola n'okugoberera. Sande eya leero weesimbye nga tufundikira chapita ey'omukaaga ey'ekitabo kya Yowaana. Naye nga Yesu atugamba tusalewo, tulondewo. Sande eya leero neefunzibwa awamu ku mulamwa nti tusalewo okugoberera Katonda oba okumuvaako. Essomo erisoose liddamu okutulaga ffe abantu oluusi nga bwe tubeera. Ebiseera ebimu obeera olina ekintu ky'oluubirira, obeera olina ekintu ky'oyagala, olina ekintu ky'onoonya n'osaba Omukama. Omukama n'akusummuusa mu bintu bingi, n'akuvuunusa ebintu bingi paka w'okituukako. Kye tuwulidde mu ssomo erisoose, Abayisirayiri abaali mu buddu nga bamuwanjagira ajja abanunule. Yajja n'abanunula n'abajja e Misiri n'abayisa mu ddungu n'abakolera ebyewuunyisa mu bubonero, mu byamagero n'omukono gwe ogw'enjawulo. Ne batuuka mu ttaka essuubize. Bwe baatuuka ku ttaka essuubize baasangayo lwedda abantu abaaliyo, naye abantu bano baalina bakatonda baabwe. Abayisirayiri bazze ne katonda waabwe abakulembedde bangi. Ne batandika okugenda mu balubaale, ne batandika okugenda mu bakatonda be basanze ku ttaka, n'abayita bonna abakulu b'ebika, n'ababuuza, olwaleero musaleewo okugoberera Katonda eyabajja e Misiri oba okugoberera Katonda w'abano gwe musanze wano. Abayisirayiri baasalawo bulungi, baagamba nedda, ffe tujja kugoberera Katonda w'abajjajjaffe, oyo atujje mu buddu n'atuyisa mu ddungu n'atukolera eby'amaanyi. Bo kye baasalawo. Evanjiri nayo neetuzza ku mulamwa gwe gumu. Nga Yesu amaze oyigiriza ku mubiri gwe n'omusaayi gwe, naga kyakulya ddala. Ate oba oyagala okufuna obulamu obutaggwaawo, olina okwettanira omubiri guno n'omusaayi guno. Bangi ku baali bamugoberera baatandika okumudduka. Abamu
ne beesitala ne bagamba eno enjigiriza nkambwe, enjigiriza nzibu, ayinza atya okutugamba mulye ennyama yange munywe omusaayi gwange? Bangi ne bamwesitalako, bangi ne bagenda, bangi nga tebakyatambula naye. N'agenda eri 12 n'ababuuza, nammwe mwagala kugenda? Balina okusalawo nti Omukama newankubadde bingi byatulaze, newankubadde bingi byatukoledde, era alina watutuusizza, gala atulekera okwesalirawo, eryeddembe alitulekera. Era ku Sande yaleero addamu okutubuuza, nammwe mwagala kugenda? Ye gwe alina okusalawo okumugoberera oba okumulekawo. Peetero yamuddamu n'amugamba, ssebo tunaagenda waani? Ye gwe alina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo, ye gwe omutuukirivu wa Katonda. Peetero ng'amaze okusalawo, sigamba nti yali akakiddwa, sigamba nti yali asindiikiriziddwa, naye yeesalirawo. Naffe Omukama kyatusaba twesalirewo. Ebyo ebiringa ebizibu bye tuyinza okugamba nti enjigiriza eno nzibu, Omukama byayagala tutunuulire tugambe naye tusazeewo okumugoberera. Ssebo, tusazeewo okukulonda Yesu. Okusalawo kuno Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri naye addamu okutuyita nga twagala bannaffe, nga tubeera ne bannaffe, era nga twagala ne Katonda. Tuyina okusalawo okubaagala nga tetuyina kye tuleseeyo. Ageraageranya okwagala kuno ku kwagala kw'omusajja n'omukazi. Omusajja, abasajja, mwagale bakazi bammwe nga bwe mwagala emibiri gyammwe. Okwagala okwenkomeredde okutaliimu bukuusa. N'abakyala bwe kityo nga temulina kye mulekayo, mugondere babbammwe. Ate n'addamu okugeraageranya mu kwagala kuno nga Kristo bwe yayagala Ekereziya. Okwagala Pawulo kwakaatiriza okwagala okulimu okusalawo okwenkomeredde okutaliimu kyekubira. Yesu nga bwe yayagala Ekereziya nti yagyagala n'awaayo n'obulamu bwe, yasalawo okwagala Ekereziya na buli kimu kye yalina. Omukama naye kyatusaba olwaleero, tusalewo okumugoberera, tusalewo okumwagala, tusalewo okwagala bannaffe nga tulabira ku Kristo, nga tuli ba Kristo. Okuyigiriza evanjiri biseera bingi tuwulira nti etusoomooza. Ebiseera ebirala ne twabya ddala nti nzibu, enjigiriza eno nga nzibu mu bw'omuntu bwaffe tugisobola. Lumu nali mu penitential service nga tutegeka abantu okwejjusa, ne twebulira ku biragiro bya Katonda, engeri ffe gye twesobyamu maaso ga Katonda, engeri gye tumenyamu ebiragiro ebyo, era emitendera giri emeka. Abantu ne twejjukanya nti mu kusobya mulimu bye tukola, mulimu ebirala bye tusobya nga tetwakoze kye tulina kukola. Ate ebiseera ebirala ne tusobya mu bigambo, ne tusobya ne mu birowoozo. Omuntu omu n'agamba, Faaza, nga kizibu nnyo okukwata ebiragiro bya Katonda. Kristo olwaleero kyaddamu otugamba evanjiri ye nzibu, naye ate senga tumulabako mu kitiibwa kye yalimu, ekitiibwa eky'omu ggulu, ate kyo kijja tutiisa nnyo. Naye kino tuleme kitwala nti kizibu, kino kyangu, tulina kusalawo. Okugoberera Kristo tusobola okigeraageranyanga ku bufe. Bwe tugenda ku mikolo bateekawo emmere ng'ogenda olondako, wano nja kulya, awo temumpa, ate nina alaje ku kino, ebyo baabiŋŋaana. Abamu bamanyi otutuuka ku nkono omugamba onaalya ku muwogo, oyo twamulya nnyo mu kyalo. Omulala n'omugamba ate onaalya ku nsujju, maama yaŋŋaana okulya ensujju. Ebyo bye tukola nga tuli ku mmere. Naye Omukama evanjiri gy'atuwa si bufe, tetulina kulondamu naye okugitwala yonna. Ate n'atubuuza, nammwe mwagala kugenda? Mwagala mugirekewo mugende ne biri ebyangu? Omukama akusaba gwe nange tumulonde okumwagala, tumulonde okumugoberera,
tuleme kumulekawo. Bwe tumulonda atusuubiza obulamu obutaggwaawo. Bwe tumulekawo gwe nange tumanye ekivaamu. Kyokka Omukama ng'atuyindiridde tusalewo bulungi, naye mu kusalawo okwo tulonde ye. Omukama abeere nammwe. Gwe wassaawo by'olagira bikuumirwe ddala. Singa n'amakubo gange manyiivu n'enkuuma by'oteesa. Ndikugulumiza mu butereevu bw'omutima, bwe ndiba ngize ebiragiro by'obutuufu bw'olina.